love is a very beautiful thing. Era ng'omukwano mukwano ogoba gwa ddala y'ensonga lwaki olina okusigala ng'osobola okukola ebintu eby'enjawulo okusobola okutuusaako ky'olina okuba nti otuusaako. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno asobodde okuba nti akuba ipas ekimmondi bw'asobodde okuba nti amutegulako Faridah omulundi omulala n'asobola okuba nti yamwediza. Kyali wange Edimo Fadi Team Leon Island, big up on yourself Fadmil. Yes, Fad Team Leon Island ntonyo wa Kamilio yangamba nti ampuliriza nyenjagala nnyo. Fad Islander, big up on yourself. Tuli ku mukutu omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribe osobola okuba nti omanya biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nsonga za kusanyusa muntu wa wansi, nsonga za kulaga kumanyi kukola figa n'okukola face etukula. Bruno agenze mu maaso n'okuba nti abiddamu nateera aze mu mitambo mpola mpola. Yes, ejja musajja mukulu amanyikiddwa nga ipas. Olunaku lwa leero vidiyo ekutuusibwako basposa baffe abakutuusaako eby'omutindo mpola mpola, abakukolera ebizigo, abakuleetera buli bizigo ebya buli kikako gata. Yes, fume ez'enjawulo. Producer wange soko ndeteko basponsa tusobola okuba ntweyongerayo. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi gulinga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Babitandise James number rich boy Maxud Made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe Blood waffe atambula naffe ebbanga lyonna. Nja kusaba ogenda maaso n'okuba nti osubscribe nga tonaba kuba nti osubscribe nga amanya n'eddoboozi nga bulijjo Babitandise James number rich boy Maxud Junior Made in Uganda. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga ipas killer asobodde okuba nti ava mu mitambo gya Faridah Nakazibwe recently nga bwe twavaayo okuba nti tubategeeza ipas yasobola okuba nti yegatta ku Faridah asobola okuba nti yegatta ku musajja mukulu amanyikiddwa nga ipas killer okusobola okuba nti bagenda mu gym ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Shubu. Yes, Shubu instructor mpola mpola bagenda mu maaso n'okuba nti begatta era nga obaoliawo amawulire gatandika okuba nti gatambula nga gategeeza nga musajja mukulu amanyikiddwa nga ipas killer bagenda mu maaso n'okuba nti abonyaabonya Faridah Nakazibwe mu ngeri y'ensonga z'omu kitanda oba ez'omu buliri. Wano no twasobola okuba nti tukitegeera ne tusirika nga bulijjo bintu bya kusirikamu just twasobola okuba nti tubitegeera ne tusirikamu. So recently kijja omwami n'asobola okuba nti taking over responsibility ng'omusajja balina okuba nti abeera era nga wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga ipas killer yasobola okuba nti agivamu. Bruno yasobola okuba nti yedizza omusajja ono okusobola okuba nti omukyalo ono okusobola okuba nti amulaga nti nze stamina boya era nga Bruno wetwogerera ne Faridah batambula tight babiri mpale na sikati kwegamba sikati na nika na mubiri mpola mpola mpozi wale wanene abeita ba Team Nonika. Team Nonika nga gwe toyambala mpale ngoli mukyala nkutumideko big up on yourself. Mwebale kuba nti mutambula naffe tubagala fena tuna gwe tusosola. Badde nkyakugamba nti ennaku zino Faridah Nakazibwe ne Bruno omukwano gubasaza mu kabu batambula bonna okuba nti bagenda okola gym era batambula abantu babiri. Kikulagira ddala nti obaoliawo Bruno asobola okuba nti ateeka byonna ebale n'asobola okuba nti afaita okopanuwanga omusajja kwe kutekinga over musajja mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno kwe kutekinga over musajja mukulu amanyikiddwa nga ipas killer. Bruno ne ipas bano bamukwano nyera ebiseera ebisinga batera kubeera bonna. Faridah naye yasobola okuba nti asikirizibwa Bruno okufuuka ipas okufuuka mukwano era nga wetwogerera Faridah yasobola okuba nti amakinga ipas mulamu owa ddala tebiriiko ebyo mbu ate byebe ate nkwagala ate bikinedda
boy bintu byakwagala mpola amawulire gakyagenda mu maaso n'okuba nti galaga nti Bruno ke akyali mu mitambo gya Farida era nga Farida kulagira nti kama nimbaya njasobola okuba nti ntambula n'omwami newekiri baki Bruno ke n'omusajja nowaddala agumidde akambe tatagala byaddala bino byenkugamba nti bene omwana Briella bambi abeera ne taata we ne mami Farida agenda mu maaso n'okuba nti amulabirira ate omukyala bw'aba agenda mu maaso n'okuba nti olabirira omwana lwaki ate oba omwendako omukyala bw'ati aba waddala so n'olwekyo ono omwami yategeera n'amatira n'agamba nti owaaye nalonda nemala omukyala naye n'agamba nti ogusajja gumpakkeya Bruno ke yakeera ku makya n'agenda maaso n'okuba nti akukubira esimu n'akubuuzaako yakeera ku makya n'akubuuza nti mami oli otya yakeera ku makya n'asobola okuba nti akutwala buli gy'ayagala yakeera ku makya n'asobola okuba nti bakadama bamusindikira ssente ez'enjawulo naye anagenda maaso n'okuba nti asigaana aba n'azikwata naye n'asigala ng'omutima gukyali wa Farida ate kati y'omugamba ki Farida wa Bruno mpaka last kijje onalinga mama 19 de Daxikatero nti Daxikatero medimo South Africa egezako kuba nti obuli agenda maaso n'okuba nti apasula momo 19 momo n'agamba nti kama nimbaya ndi wakuddayo wa Daxi wange era nga wetwogera abali bonna so n'olwekyo wetwogerera Faridah Nakazibwe yasobola okuba nti addayo ewa mukyala mukulu wa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke mutano Jim bakola abo nakugambye balimu bize kukola mubiri na kukola kabina gamba physical zesobola okuba nti zimakinga body shape okwekomera wamu n'okuba nti oba oli awo tetagala so Farida yasazeho okuba nti abikola abiteeke mu proper shape no matter what bano basazeho okuba nti betegerera nga ebintu babitadde mu proper shape mukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli genda kusaba blood wangu genda maaso okuba nti osubscribinga nagamba sagala palapaso erigambo twabiteeke ebbali mpola mwaka ki basebulity kyabo genda maaso n'okuba nti beekubakubamu omwaka guno nga bekitambula amawulire agatambula mpola waliwo amawulire agatambula mpola nti wetwogerera omukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana agenda maaso n'okuba nti adetinga omusajja mukulu amanyikiddwa nga Daddy Andre amawulire agatambula mu lugambo mbu bineno sagala muntu agende mu maaso n'okuba nti abikakasa naye ng'ate bwetwogerera mpola waliwo olugambo lutandise okuba nti lutambula okuva mu kampu ya Daddy Andre kogata n'abatiimu around Spice Diana amawulire getufuna kiteebereza okuba nti Spice Diana agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo alaga omusajja mukulu amanyikidde nga Daddy Andre staminira nga Daddy Andre wetwogerera agenze mu maaso n'okuba nti afumita ngamba okufunamu amaanyi ag'enjawulo jjukira Daddy Andre wabaddewo ebigambibwa nti mbu yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine era nga Lydia Jasmine kiteebereza okuba nti yayitako ewa Kenzo era mbu n'amawulire amalaga ga mbu saagala Roger Nsanga gambe James lwaki onjogerera bubi Badi Piara lwaki onjogerera bubi njagala mbu Spice mbu yayitako ewa Kenzo sibikakasa ebyo si byaffe so n'olwekyo mbu byambu just mbu mujjagenda maaso n'okuba nti mutegeeza naye ng'ate ekiriwo kiteebereza okuba nti Spice Diana agenda maaso n'okuba nti mbu adetinga Daddy Andre simanyi oba byaddala naye nga amawulire getufuna okuva mu nsonda ez'enjawulo nti Spice taba wali wakaliga mpola gye bagenda maaso n'okuba nti bemitinga omuntu n'abuuza nti Eva Spice abeera ne uncle manager Roger ate buzibu ki Spice ate bwatera okukola nti naye bagamba nti oba oliawo Spice mbu agenda wandule kuba nti bwe bali abakola music jjukira Andre producer so n'olwekyo ebiseera ebisinga mbu bagenda kukola nnyimba mu defending statement gye tuwulira nti bakola just music naye ng'amawulire ag'omunda galaga nti oba oliawo Andre ayagala kuba nti arepressinga Ava Pisco Gata Nina Rose ne Spice Diana jjukira waliwo amawulire sina mawulire gatambula Andre agenda maaso n'okuba nti bewasa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nina Rose way back ate ne bamala ne basprintinga ensonga tetwamanya kwe yava naye ng'ate basobola okuba nti beta mpola Nina n'atambulamu n'afuna ne manager omupya yamugulidde emmotoka kapiyata Andre n'asigala ku black market n'agenda maaso n'okuba nti yedizzaako Angela Katatumba n'agenda maaso n'okuba nti oba olya by the way abapisi kati mukazi wa Mudra mpola so kiteebereza okuba nti oba olya mukyala mukulu
girl, the baddest girl around town, the baddest diva, Spice Dana. Yasize wayambale Andre, yasize okuba nti ayambala Andre nengamba nti owaayi Spice owange yagenze Wandre naye ng'era tomanya bintu bisoboka, bintu bya ddala bino. Life is like that, life is like that. So n'olwekyo tomanya kirigalina kuteekawo nkeera, gwe tomanya olaba bulabi bantu kuba nti beeyagala, n'ogamba nti ono noono babikola naye ng'ate tomanyi byosobola okuba nti bakola. So n'olwekyo Spice Dana Daddy Andre gatambula mpola mpola ate nga n'ekiriwo ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe yasobola okuba nti addayo n'okuba nti agomera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga musajja mukulu amanyikiddwa nga ani? Musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Chigundu aka Bruno K, Tata Briera aka the vocalist. Bali bona Apex bamusudde ttale, talina kyagamba nsugwanga mwebale kuba nti mutambula naffe omukutu guli mukwaligana Mukamooli ngenda basa mugende maso n'okuba nti musubscribinga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Big up on yourself there wenna ampuliriza gambye fa Team Leon Island. Big up on yourself fadi Team Leon Island gambye ne Champion King nti mutumiddeko kwogata ne ba Team Leon Island bonna mpola mpola kasobole okuba nti tukoma mu part 2 bamusitantambi Jimso. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.